RIP minister. Kano Engola, RIP. But why? Lwaki omusirikale akuba minister Sasi owale ba ng'atambula agamba abantu ku kyalo mukazi wange n'abaana tebasoma atambula akuba amazomu banagenda nga talina gwakubye yenna n'agenda ne yetta abakulu mweddeko abantu bampa complain nyingi ku bamemba ba parliament mulumya baduleve enjala omuntu n'akuvuga naye nga tomanya na bizibu bimuluma ng'ate yalina obulamu bwo nze abantu abantambulirako abanvuga mbafaako nnyo kubanga be balina obulamu bwange oli minisita wa Leba omukozi wo abaana be tebasoma kyokka oli awo oli minisita emmotoka ziggoberera muyina olujanja naye mu ofiisi omwo mwennyini mwe muli lesoni mwegenda obatuukirako n'abalala betukolera ne mwefuula nti nno mwefudde nnyo mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba muyina empisa embi ne yeeraba mu mpenkoni n'omukolera n'alyoka akubuuzabuuza ebibuuzo kusasulayo obusasuzi obusente bo nga balya ssente balya buli lunaku essente ne ssente ne mulowooza nti abantu tebalaba abantu bajja batuusako obulabe minisita engolo olabye bamukubye amasasi oyinza otya oba minisita wa Leba ne muserebuletinga Leba ng'omukozi wo omusirikale akuuma abaana be tebasoma muyina emitima emibi era lesoni zijja batuukako mu ofiisi mwe mwefudde buno muli ba Kitalo ebizibu bijja batuukako nojja ku minisita n'omukolera ne yeeraba mbuno minisita President Museveni yampa nnyo ffe tulina okuba ne ssente abalala babeere baddu era be bakola tubalumye batufukaamirire batwegayirire eno warning to you mutegere ti abantu balina obusungu mubeera mu mpenkoni nga mutambula ne mumanyira abantu ne mubayisa bubi ne mulowooza basiru bodyguard amubye engola down n'abalala next you are coming on list muyina nnyo omuze omubi bamemba ba parliament abadriver abamwe bankubira temubawa lunch. How can a member of parliament no failing okuwa omukozi wo lunch just lunch ngofuna million ya 3 ne muddawo ne mulumya abantu ababatambuza omukozi wo n'otamusasula naye ng'oli minisita omuntu akwagwayo zengu yeeka n'adduka n'agamba manje emitwalo 5 n'ozimumma naye ng'akulabirira mwe bajja bakuba bamukubye wali yebase dead genda tujja londa omulala minister of Leba muyina olugezigezi mu office babalonda mu office ne mutandika okuba ne mwegulumiza omuntu n'akeera n'abawolereza n'omumme ssente n'ozeewa abaana bo ne basoma bo ne balya buli kirungi mwe nga ffe tubawolereza mwe muli mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba no minister of Leba azunga damu ozunge Museveni agenda londa omulala omukozi wo n'abeera ng'abaana be tebasoma ng'otambuza emmotoka nnya eno nemugoberera kano nakatibeera kano bakubye amasasi oddangamu akajanja komaaniina omuntu n'omulumya senga omusajja abadde mutemu yandikubye abantu ku kyalo talina muntu gwakubye n'abali mu saluuni abagambye muveemu omuyisizza bubi muyisa bubi abantu mwerimbika mu office n'olowooza tolikavaamu era Museveni yampa tukolera Museveni abakolera Museveni ne mubalumya omuntu n'obeera ng'omugamba munnaye nga nkoze mbulira kino mbulira wakawo mbulira kiri mbulira kino naye neyeepalawuda n'alowooza office yiye office si yiyo wallahi billahi tallahi ojja givaamu sigwo gwe basoose okufuula simanyi ndi PA n'azunga n'obutama mundi PA ndi adimini komaaniina adimini
abantu ne babakolera ne mubafuula ebyonziira mwe ne mulya buli kirungi ne mweteeka mu mpenkoni ne mugenda ne muzimba buli wammwe n'ebyabanaku ne mubibba sente zaabwe ne zigenda gwe ne weefuula nti oli wa tabbu akomawo obudde buvuga Bamukubye genda office we shall vote tujja voting omulala n'abalala mwenna mulina olujanja nga muli mu office ne bakufuula sekuritale jeno n'omanyiira buli omu todong n'omanyiira buli muntu n'omulinnya ku mutwe kubanga sekuritale jeno nkola mu ofisi ya Museveni nkolera Museveni ne mulumya abantu ne babakolera naye nga muyina empisa embi tubasabire essaala embi mmwe ne mumulaba mu bimotoka ne bavaamu mbu ayina abakuumi ne bw'onooba n'abakuumi ojja kuyingira ekinaabiro wallahi billahi tallahi tojja kuvaayo bajja kulanga nti ofudde oŋola afudde abadde n'abakuumi ne bwagenda opama bamuleetera abakuumi ne mutumanyiira ne tukera ne tuteekawo emibiri gyaffe mu bantu ne tuyiwawo buli mubiri abantu ne batukyawa ne zituka ku ssente ne yeepalawuda yayina obba nazo yekka yayina okudikiteetinga ono yayina ozifuna komaaniina mulowooza tuli basiru bajja kujja ojja kufuna akatayimbwambwa gwe ojja kuba oweta ku geeti bakukube n'amayuuga komaaniina Bamukubye ng'ola oddangamu omanyire omuntu akuuma obulamu ne tubayirawo omubiri ne tusalawo abantu ne batukyawa ne tuyimirira ate time y'okusasula n'etuuka n'asasulamu baganda be n'emikwano gye nadda mu kumanyira mbu simanyi okoze eki nga siraba by'okoze nyo kabuleŋŋana office olowooza gwe wajja n'office olowooza Museveni amanyi eby'office ne beepalawuda weepalawuda ki ku bulamu bw'edduniya eno n'omutunuulira tasobola kuvaayo kwogera ku Museveni mu open ayitawo mu mpenkoni nga yenna emuggalidde yenna nadduka b'eŋola abadde wano bamubuuza ku human rights n'asiba abaana b'abantu n'asiba abaana n'agamba abawamba abaana bava Nigeria Bamukubye kajanja kumaaniina mujja tegeera mmwe ne beepankira mu ofisi ne yeepalawuda Museveni ndi PA ndi director ndi gundi ndi commissioner kumaaniina commissioner mmwe tayimu negenda tuuka tubalageresoni mujja kudduka ojja kudduka eggwanga ojja didduka n'olujanjalo omuntu nojja n'omubeererawo babeera babali bubi ne tuyimirira ne twogera buli kintu naye ssente bwe zituuka n'olyoka omulaba bwe yeemasagga bwadde eno bwadde eri enionio Museveni anjagala nnyo Museveni yakuzaala komaaniina n'oyo mulabe omukozi n'akuvuga ne mugenda buli mu constituency ne mukyalira buli kitundu n'omulumya enjala n'otakoma ku njala n'omulumya omusaala abaana be ne batasoma mbu minisita mbw'oli in charge of labor which labor Bamukubye genda kumaaniina mwe muleetedde abantu obusungu weebuti mubaleetedde obusungu mune mwepalawuda mu mmotoka ez'ebbeeyi ne mutambuza famire zammwe mpaka Bulaaya ne mwejjanjabira mu malwaliro Amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyuuta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu Minister of Labor. What type of Minister of Labor? Nojja mu ofisi yenna ne yeepalawuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu era ndi PA kumaaniina tekalina na kyekalina ku ggwanga butambula butambuzi embwezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri time will come ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empenkoni ze mwakalaba mwe musinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala pulitendinga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula n'emmotoka